po jako akawuwo. Embeera esibye ya kimpowooze ku Paalamenti wakati ng'ababaka bateekateeka okwaniza omubiri gw'abadde Sipiika wa Paalamenti Honorable Jacob Oulanyah olunaku olw'enkya ku Paalamenti gye gugenda okutuusibwa ku ssaawa 3 ez'okumakya era nga wano gugenda okusula ng'ababakako n'abantu ssekinnoomu bakubako eriiso evvannyuma. Omuntu bw'oba okyali mulamu bw'ofa bagamba tazikanga wo tetulina tetumanyi oba tunaamugjawa naye twamaliriza nga tulina sipiika gwe tulonze era nsuubira nti Paalamenti ejja tutambula. However, kijja tutwalira akaseera akanene akawerawerako okutuuka ku level gye tubadde tutuuseeko mu by'amateeka n'ebirala kubanga kyamazima kiri nti basipiika baffe abajja bonna bazze naye balina okutwala obudde okusoma okutuuka ku level omugenzi gyabaddeko ne experience. Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okuwandiika mu kitabo ky'abakungubazi ng'olunaku olwaleero Katikkiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala y'omu ku bakungubagidde Honorable Oulanyah ng'ono oluvannyuma wubyeko olubu lw'ekigere mu yafeesi ya myuka sipiika omuggya Honorable Thomas Tayebwa. Ntumiirwa Kyabazinga wa Busoga olunaku olwaleero okuleeta okusaasira kwa Busoga yona eri Paalamenti yona eri bamemba ba Paalamenti abatuwagira era ababaniife buli ssaawa eri famire eri President w'eiwanga olw'okuviirwa ku muganda waife the late Jacob Oulanyah era nkobeere Deputy Speaker nti Jacob Oulanyah mukulu waife Bishop Bamoze yali amweta mutabani we. Bantu batono ino Bamoze bayeta mutabani we era babalirwa ku ngalo. Bantu batono ino Bamoze yali nga taderegamuko ono n'omukwabo beyali ng'atwala ng'omwana mwene. Sipiika Tayebwa ayogedde ku mugenzi Oulanyah ng'omuntu abadde ateeka ekitiibwa mu buwangwa ssaako n'omukwano gw'abadde nagwo eri buli muntu. The moment we pick out the national aspect of what Jacob was putting at the forefront of whatever he was doing, then we shall have paid him in a currency that he would be totally proud of. So we have to unite as a country and continue working on the unity, because the cracks will always be there, the challenges will always be there, but it's very, very important that we continue working to unify the country. Bababaka bava mu bitundu bya Busoga nabo baliko bye boogedde n'okusingira ddala ku mukwano ssaako emirimu omugenzi Oulanyah gy'akoledde obwakyabazinga bwa Busoga. Right Honorable Jacob Oulanyah abaire musaada wa maani abaire namba 3 mu Uganda ate ng'akulira esiga lyatukiikiriramu n'olw'ensonga eyo tulina twanoleirwa ng'Abasoga kati Katikkiro waife Bwaida n'Obusoga ne Bwida ng'atumibwa Kyabazinga tuna tuli basanufu tuli kusuubira nti obumu bujja kwirawo okukolaganira awalala ng'Abasoga ne Paalamenti ya Uganda okulakulira Uganda. Kyokka wakati ng'enteekateeka z'okukungubaga n'okuzikwa Honorable Oulanyah zikyatojjera abamu ku babaka si bamativu n'engeri gavumenti gyekuttemu ensonga y'ensimbi ezayisiddwa okutuukiriza emirimu gyonna egy'okumuwerekera. Uganda enguzi ekyafuukidde ddala enguzi nti ne kati kya nnaku kya buswavu okusangira ddala ne ssente z'omufu Bannayuganda bazizanyiddemu baziridde era beebuzaabuza kubanga si kiwa nti bagenda okutuula okufulumya bajeti eyo yonna nga ssente tezirimu mu kitereke ky'eggwanga naye bye tuluddeyo nga tubagamba luli naleeta sabbuuni omunnyu wano okubireeta ku exhibit byabulira wano ku Paalamenti kati zo ssente zaabuliddewa bwe kiba nga zaafuluma nazo nsuubira zaabulidde wano ku Paalamenti oba abantu ba gavumenti n'olwekyo abakulu ba gavumenti mwebale nnyo tuswaza. Abadde Sipiika wa Paalamenti Honorable Jacob Oulanyah yafanga ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu mu kibuga Seattle mu ggwanga lya America ng'oluvannyuma lw'omubiri gwe okomezebwawo ku lunaku olwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde mu kiseera kino guli mu maka ge agasangibwa e Muyenga ng'olunaku olw'enkya gwakuleetebwa ku Paalamenti gugibwewo ku lunaku olwokusatu okutwalibwa ku kisaawe e Kololo mu kusaba okwawamu nga we gugenda okugibwa okutwalibwa ku Kyawula Lodge mu disitulikiti e Omoro gy'azaalwa n'abaayo okumukubako eriiso evvannyuma okutuusa ku lunaku olwokutaano lwagenda okugalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe. Ndi Sarah Nandawula ku lwa ABS TV Jakakawuwo.